Ekitongole kivunaanyizibwa ku by'enguudo ekya Uganda National Roads Authority mu bufunze UNRA olunaku olwaleero kirangiridde nga ekitundu kya Lwera ku luguudo lw'e Masaka bwe kitakyasobola kuyitikamu era nga kati abakozesa oluguudo olwo banoonyeeko awalala w'okuyita. Bino byonna byavudde ku nkuba bikoke eyakedde okutonnya kyokka nga oluguudo luli mu kuddaabirizibwa kitasobozesezza abakola mulimu guno kugumaliriza bulungi anti ebimotoka ebizito bisiba bye luyitako ate nga terunnaba kuguma. Kati mu bubaka obwayisiddwa ku mukutu gwa Twitter, ekitongole ky'ebyenguudo kyategeezezza nga bwe kiri mu kukola kyonna ekisoboka okulaba nga oluguudo lutereezebwa era nti bali mu kukolera wamu ne poliisi nga bayita mu kitongole kyayo ekikola ku bidduka kiyite traffic mu kitundu ekyo okulaba nga akalippagano kakendeera, nga bino byonna byayogeddwa Mwami Alan Ssempebwa akola ku by'amawulire mu kitongole ky'ebyenguudo. Ono era yawadde ababadde bagenda okukozesa oluguudo luno amagezi nga gabuwa okukozesa oluguudo lwa Mpigi, Kanoni Ssembabule, Villa Maria, Masaka bwe baba nga baagala okukozesa obwangu. Kinajjukirwa nti ekkubo lino lyali lyayonooneka era nga mmotoka zikwamirawo nnyo, naye nga ku lunaku olwokuna UNRA yavaayo n'etegeeza nga bwe lwali luteredde kyokka olw'enkuba ey'amaanyi ekedde okutonnya n'ebimotoka ebizito ebiyita ku luguudo luno lwazzeemu ne lwonooneka, ekyatanudde aba UNRA okulangirira nga bwe lutakyasobola kuyitikamu. Nze Arafat Musoke, STV Select enjawulo.